Speaker omukyala Anita yawuliddwa nga ayogera n'ebintu bye tutategedde ebifaanana okubonereza Abaganda. Kwate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya, yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Wabula ababaka abava mu Buganda, abava mu Bugisu, abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo. Lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebissibwamu kitiibwa? Bagamba nti kati ensonga twazitaddemu obusosoze bw'amawanga. Temwabawulidde? Naye eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba ani yatandise ebyamawanga? Kino si kye bayita ekiso ky'embuzi. Omanyi bano baswaba bagenda ne basalako embuzi obulago bwe twi. Bwe baba bagibaaga asalako obulago si yabaaga. N'eryoka etunulira omubaasi eyagisse mulala. Eyatandise ebyamawanga ali wano mu Bulange gy'abeera tebamanyiiyo lwaki tebamugamba kola ate ne bagamba ffe. Yaba ffe ebikwata ku bantu be tukulembera ffe tuyinza okubisirikira. Kabaka yaŋŋamba genda onfugireko Obuganda, kino kikwata ku bantu ba Buganda, sobola kusirika. Ffe tulumirwa abantu abayimiridde ku mmwanyi. Waliyo obukadde bugenda mu 200 obw'amaka agayimiridde ku mmwanyi mu Uganda. Teebereza, si bantu naye amaka. Singa buli maka ogawa abantu 5 twogera obukadde 10 buyimiridde ku mmwanyi awatali kintu kirala kyonna. Tuba babi bwe tukyogerera, tuyambe abantu abo. Era mu Uganda tewali mulimu gwonna gukolebwa bantu bangi bwe batyo. Mu Uganda eno tewali mulimu gukolebwa bantu bangi ng'ogw'emmwanyi.